lyayimiriddeko katuuti ak'amasomero teri by the way katuuti kasinga kuba kabuwanguzi nga k'amasomero baba bakulaba ng'oli mutuukirivu okutandika okulembera abaana b'essomero baba tebalina kulabako wadde akantu konna akamogo konna simanyi oba Brian ekintu ekyo bwekiri kubanga waliwo eyansinkana nayo abadigize mu badigize nga mwemuli be nabuuliranga enjiri bwe yansanga nanga Brian ate otuuse otyo okubanga anti yandabanga neetala kwegamba nga kiraga ndi mukulu mu kilabu nanga in fact so mbalinga babiri ate masomero ga njawulo nanga Brian otuuse otyo okubanga oli wano in fact yampita Brian yaita balinga bapita pastor era pastor neryo neraliikirizanga tibi ebimu ku byandetera okuwuliranga ate kati kituufu Kristo ekituuse kati alabika nga jentandise olaga ndabayo abadigize bana abajjanga bewasomanga nabo abajjanga bakuyitanga pastor abana benabuliranga enjiri n'abamutwala n'omu yali mulokole nga muyimbi naye yajjira mu kilabu nansanga na Brian yeggwe ensonyi ne zibula okunzita gogo balabanga pastor waabwe nze gwe balabanga nga pastor waabwe nga n'ebibala babirabyeko bambe se ebintu ebyo ebimu ku byandetera okulekawo obugagga nzireyo nnoonye Katonda obugagga bwali bungi olwo wali okozeemu nga ki wali ozimbye ku mayumba Brian wali oguze ku mmotoka era gweyo gye wagenda tewafunayo mukyala oba n'obwenzi bweyongeramu obwenzi bweyongerera ddala mu Nsumba era ekiseera kyatuuka nga bwe nkugambye nti nayagalanga ono n'enjagala oli ne kati nembaako amamotoka anko yantumizanga emmotoka kuva Japan ng'emmotoka nayina in fact nayina emmotoka bbiri ze nali nvuga yampa baali bakwasa dda n'ebisumuluzo by'emmotoka Musumba nga bwe nagambye nti nali PA we natuuka ekiseera nga nze sikyasasula mu salale wabula etumala amagoba kwe tugabana nga nze nyinako percentage eyange era ebirooto byali bingi n'ebyokukolako bye twali tutandise byali projects ze twali tutandise zaali mpitirivu nnyo naye mu kaseera ako kubanga waliwo project twali tutandise ozimba hotel flat enene tuguze ku mabeach tugenda kuzimba tuguze amataka ku beach tugenda zimba ebifo ebisanyukulamu nga n'ekirala kitwali tukoze nga kye twali tugezezzaako okutandika nga bw'olaba Didi Zoldo yabeeranga Wonderworld kati ng'ekyo kye twagala oteeka e Kalangala nga eby'abaana kubanga ebifo kifo kya kusanyukira tubala tugamba nti n'abaana nabo tulina okuba nga tulinayo tubatagetingira so mweyo embeera anko wange yatuuka n'aneesiga nnyo nagaye musoma nti we naloka Katonda yangatako nnyo feva okwagalwa ennyo so kati mwekyo anko wange n'agobamu n'ajjamu mukyalo we mu bizinesi n'abantu bonna naneesigisa ebibye era ne tutandika emirimu egyo kati awo nafunawo omuwala kubanga tunayina erinnya nga we bampulira nti oli muganda woono so baali balina engeri gye batutwalamu kuviira ddala ku poliisi ku disitulikiti buli wamu mu bbanka wonna kubanga nga bwe nagambye nti nayingiranga n'entiipi nga battiira naye Musumba ekinneewunyisa nti nakolanga bizinesi naye nga sinze ng'oli wajja nampitiramu idea mubuuzabuuza weetaaga ssente mmeka nti twetaagayo bukadde wanje ng'omuwa nga mugala tutandike era nyina abantu be nasoma nabo ne tukola nga bizinesi ez'enjawulo nga waliwo abamu abaawulira nga ndoza nafuna omanyi wafuna ssente simanyi abantu gye bava abantu bakutegeera oba bategeera batya amasimu bakunoonya waliwo abankubiranga nagamba ng'omubuuza nti nze mba mwana wa ssengaawo gundi naye ng'ate jjajja gwe yazaala mu mukyalo omulala gw'otamanyi nako obugagga bwongera emikwano wali tokisomangako ekyo naye omwavu akyawagana ne baganda be byonna mbirabyeko ebyo Musumba obugagga bwongera emikwano bayibuli bwesomesa kati Musumba so ne family nga ndabirira families ez'enjawulo ku myaka 26 kati awo nyingidde myaka 22 omugagga si mutoyo omugagga aba muto nga ne ssente tamanyi nnyo kyazikola muŋŋanzi ndaba ssente bwe ziri Musumba nafuna ssente naye natuuka esanga sirinaako wadde 10 kwezi ziwafuna buli kintu kyonna kyatuuka ne kikubwa
so bano batulunda mbizi tuagala kulima nabateekanga mu ssente nga ngamba kati ekyankozesa ebyo in fact n'okwegulira ettaka nze saagula nga ngamba nkyali mwana mutongulira kyettaka lwansonga awo twayogeranga ne ankwanganga Brian ebifo bye tulina okugulamu ate kati binene soke tukolere kati soke tukuŋŋaanye ssente kapita awere so musumba awo nafunayo omuwala kubanga nayina erinnya naye yali akolereyo ku BHM ne tutandika otambula mpola naye teyali mulokole naye nga nze awo nagwa sijja kwebala nti nali mulokole naye nga ekintu ekyanneewunyisa musumba nti newankubadde nga buli kifo kye nayagalanga nakigendanga mu biiki buli lwe nayagalanga nalwambalanga emmotoka tuzivuga tukyusako bukyusa ekintu ekyanneewunyisanga nawuliranga nga munda yange waliwo okukaaba nga nyina ssente ku akawunti ne mu nsawo naye nga munda yange waliwo eddoboozi erikaaba nga linga kati singa Yesu akomerawo wano Brian olagawa kintu kyantiisanga era nayingiranga jimu tugakiko n'akapasita ndowooza pasita engeri gye wali pasita abaana bali batuma pasita kati n'abaana bano abajjanga ne basisinkananga kati ebintu eddoboozi lyatandika okukaba munze okuma after ebbanga nga liiseewo Katonda nga Brian va mu kifo ekyo otherwise ogenda kufa kati nembisaagiramu ne wabaawo omusumba omu nali simumanyi yali aliyo mu lusozi yeeyawudde ng'ali eno na Kampala yajja anoonya Brian nga ngamba ekigambo jukira yali awadde mukama awadde bano baneegayirira emyaka nga 3 nga tebalayo wadde akenyeenya nga bankubira ne ku ssimu nga nze wonkubira essimu nkwanukuza ssente era we yankubiranga essimu mami wange oyo n'abaweereza nga muweerezayo mami mwagalayo mmeka 5 gaago mufune kye mulya okavalinga kiri nenkavalinga kiri kubanga nga manyi kyajja okuŋŋamba ate nga ssente zaali nga ndaba sawula va mu ssente ziri abantu bano ab'enjawulo abagagga batandika okunanga atandika okubeegattako nabo ne batandika okujja gyendi kati nga ndala nze nzireyo mpereze Katonda naweerezaako mukama nendabanga okusiiba n'okulafuuba nawe ebiri nga mpulira ekyo ekintu nkitya ekyaki ekyo okweresa emmere noonoonya amaanyi ga Katonda byajja okuŋŋaana munoonya yebako ebisiibo ebyo ngamba itya dry ezo nazisiba nempulira nga zantama kati nga nzeeraliikirira newankubadde nalaba zaazo naye musumba Katonda aba yakumanya tosobola mudduka yannoonya mu birooto buli wamu lwaki yali anzijja ku mwami ono abagagga bano munnaye ate balina ate engeri gye bakuumamu ssente zaabwe afuna omuntu omwamugamba tukole bwe tuti ne bwe tuti okuuma ssente zino kati nzaawe ebitabukira aba yazeekoledde kati oli yali yazeekoledde Katonda amuwadde omukisa n'afuna abagezigezi engeri gye bakuumamu obugagga era nalabako omusumba ku bintu bino ku mayembe bintu biri byajjanga kanjuke kapitekawo katono nnyo byajjanga lumu omuwa demonstration kati nga bwe nagende w'omusamize omusamize oyo okundaga nti nyina amaanyi yamugamba kankulageko yajja mubende nga ekifo kye kiri Kalangala ne biri mugamba katugeko ne bijje Kalangala ne bikima empapula ez'ekifo ekyo documents zonna land title ne babitwala emubende mu ddakiika eyo ne bijja ne bimu describing ani abaddewo nani nange ne banjogerako ssebo tusanzeewo mulenzi woli muwanvu ali bwati ne bwati tusanze abaana abawala kwa twalina nayina abaana bangi be nali nkozesa abali bakola mu bbaala mu kilabu eyo ne badescribing bwe kimu n'empapula ne bazireeta kati ono n'agamba ono ajja kukola kati awo we bamuweerera amayembe najja n'agateekawo abantu bonna abagenda mu kilabu kino mukimanye abaana abalokole kilabu ye yeekaalu ya Sitaani twakumanga ekyoto nze kye nali simanyi kyemmanyi oluvannyuma yali badde nga campfire okwo kwe yateekanga eddagala kati bano balowooza boota kumbe gali gemaanyi agabasika mugambe kiri ekifo kyaffe kya kinene nyera kyajjuzanga n'abayimbi bonna ab'enjawulo bantuukiranga ne mbawo ekifo ekyo so abalokole nalaba ku balokole abagenda mu mabaala eyo gye nali mu clubs
abajjanga nga nabo babeera bagudde endowooza nga ggwe nga bali ne mu kanisa baweereza nga basinza bayimbi naddala mu makanisa gano agataliimu nnyo kusumululwa nga baba bagenze kkolayo ki bajjanga ne ekiro ekyo ogenda okulaba nga bajja basoba bataddeko ebikooti bihood nga yambadde jampa eriko hood n'ayingira n'omulaba nga yeye noga noono ali wano neewuunyanga nnyo nga naye bwe bakwewuunya ng'ate nabo ne banneewuunya ndowooza ne bongera ogguma olaba ono gy'ali kitegeeza kirabika kiryoke naye tekyabanga oke kati musumba ne wabaawo omusumba omu eyajjanga nnoonya nali simmanyi naye baamulagirira omu ku ono omukyala gwe nabulira enjiri olowooza addeyo ku baana kati omusumba nfunyeyo omuwala wenfuna omuwala tutambudde mupangisiriza mugambye gwe komawo e Kampala osobola okulwaninga eby'e Kampala kati awo yali tanazaala musumba azaala bino ebintu byonna byamala ne byonooneka mufuniddemu ssente namumanyiiza ssente wali wamuleeta ewaka nze mu kugenda e Kalangala nali siina maka naye bwe namufuna ne mugamba de Uganda tusobole okuteeka nalina amaka nalina nnyumba si nnyumba yange we nali nsula Kalangala naye ne mugamba ne Kampala kubanga najjanga e Kampala okulaba ku bantu bange twetaagayo okubeerayo n'amaka so tupangise idea n'agigula ne tupangisa nenvanga e Kalangala nenzijanga ne mulaba nga nendaba ku bapamye bange bwe kityo bwe kyabeeranga wawasa nempasa cohabiting ako kwabadde yogeddeko cohabiting ako weetutyo ye musumba kubanga bwebanga obufumbo tebunaba kutukuzibwa eyo tetusobola bannaye kukiyisaako naawe yawasiriza mu bed space naawe omanya nti ekyo bakiyita cohabiting si bufumbo naye Mukama agenda kututaasa leero temwerabira tetuli Uganda leero tuli Dubai we tusinziiridde ebintu ebiriwo byanjawulo obulamu obuliwo bwanjawulo challenges zanjawulo naye ezimu ziyinza obutayawukana najje wava naye nga zeeyongera buki bweyongezi naye tugamba osobola okuyimirira wakati mu challenges ezifaanana bwe ziti n'obeera mu Katonda n'otaseeseetuka n'otava mu Kristo waliwo ekyawandiikibwa kyenjagala okubanga nsomako eri gwe abadde yadde emabega olw'embeera naye Pawulo yagamba nti mmanyi okubeerawo mu bulungi ne mu bubi mmanyi okubeerawo nga nnina ne bwe mba nga sikola ntya nga sirina so ekyawandiikibwa ekyo kinkwatako nnyo nti naawe Mukama agenda kukusobozesa then ekirala njagala okkirize nti Katonda eyatandika omulimu omulungi mu ggwe agenda kugumaliriza Brian nde teri kintu kyentya nga Bayibuli kumpita mbizi olunye olwali olusomyeko luliddeko musumba luli mu Peetero ekisooka emu olunye olwabiri kuba obanga bwe baamala okudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi badduka okuva mu bugwagwa bw'ensi mu kutegeerera ddala Mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo naye ne beegombeza mu obwo omulundi ogwokubiri ne bawagulibwa eby'oluvannyuma byabwe bisinga obubi eby'olubereberye kubanga kyandibadde kirungi gye bali singa tebaategeera kkubo lya butuukirivu okusinga bwe bamala okulitegeera ne badda ennyuma okuleka ekiragiro ekitukuvu kye baaweebwa kyabatuukirirako ng'olugero olw'edda nti embwa eddidde ebisesemye byayo n'embizzi enaazibwa eddidde okwekulukuunya mu bitosi Brian ekintu ekyo kimpulikikira bulala oba n'oyampulira kiwulikika bulala okubanga wali omulokole bw'ogwa obanga embwa bw'esesema neddamu n'eri ebisesemye
olwo ye muntu agudde oyo watu bwabeera omwoyo mutukuvu agenda tuyamba olwaleero teri kuddamu kugwanze nkubuulira siba sikaatiyo nyweza empaleyo kola katonda oyo agenda tuwa amaanyi mwabafumba abajja eno kkiriza katonda akunyweze mpaka lwonaddayo e Uganda oba wakiri mukyala we omwe ku tiketi aveeko e Uganda ajjeko waneeno bagiyita visit visa asobola okujjako eno nga bwafuluma najjako eno nga bwafuluma naye amagezi gonna tetugenda kubeera mbwa tetujja kubeera mbizzi mazima mukulu Brian katonda akunoonyeza katonda anoonyeza asindisa abantu ab'enjawulo batandise okwogera mu bulamu bwange aŋŋamba Brian va mu kifo kino Brian va mu kifo kino naye nga ndaba akasente okukaleka nga ne anko wange nga Brian tugenda kola kino mbutuufu nga ndaba etutuuse nga Brian ojja genda ove wano nze ojja kunsanga neevugira zihama zange ojja kunsanga nga holidays mbeera Dubai China kakati guma tukole kati ng'omusajja ono sirina bye nnyinza munnyonnyola okuleka nze okusalawo kubanga natuuka essaawa ndaba nga ngenda kufa tandika olwo ebirooto by'okufa ndaba ne accident zitandise okunneegezaamu kati awo nkola decision wali tonnanywakokko ekyo nakigaana olwasonga nalaba nakula bazadde bange abamu bataata abatonda babanywa taata nzaala anywa nga nakyawa omuntu anywa era bagezaanku mikwano gyange bagagga bannange awo bagagga kwagalana nywayo buno bugundi obutaatamiiza nnyo nywayo ku buno kuba twatunanga ebyokunywa ebyenjawulo so naye ekyo kyo nsaanywa katonda mwebaza kuba ate mbeera kuba addicted mu kunywa oba oliawo sikyali mbeeredde kizibu okukomawo kati ntandika nga mukama kati mukama kituufu kitegeerekese onzigi eno naye sooka ondeke enkola investments ebbanga lyonna lye mbadde nfuna ssente mbadde nzigaba nze nga mpeerera nsasulira abantu renti naye mugamba sooka ondeke enkola investments musumba buli muntu gwe nateekamu ssente nafiirwa miliyoni waliwo gwe nateekamu ssente namusanga naye emutundwe mbanja miliyoni nga 36 nga ngamba ono kaze mutundwe ngenda kumbe katonda tazimbira ku musingi gwa sitaani era ekituufu kiri nti we nasalawo nakwata olunaku lumu katonda nga mpulira kati obuzito bunsusseeko mpulira n'emirembe gisikyalina nyina ssente naye nga sirina mirembe omukyala tutandise okwekyangaawo nga naye afunyeyo abalala kubanga jukira nabeeranga eri nga naye abeera eno kati awo ate nenkitegeera n'ayenda musajja omu nankubira essimu nanga mukazi we tubali tumwagalako babiri nkumanye oli bakuyita gundi ne gundi badde nga nzigyewuwo naye lwaki tutabuse ate ng'akozesa ssimu ya mukazi gye nagula lwaki tutabuse kubanga nakizudde nti alina omulala gw'ayagala atwendako neŋŋamba wanje musumba naggwamu amanyi kubanga ebiseera nali nteekateeka kukyala nga njagala kutukuza bufumbo ng'ate neewala kiri kye naggamba nti okuzaala mu mukyalo ono ate omwana wange male mmuleke ekyo ekintu nali nkyewala watya nga akulimba omanyi ne distance marriage eyo omuntu ayinza seba okuba eyo buliriramu musumba muna ebyamala ne bivaayo bulungi ayinza okusanga ekintu kye n'akiruka kubanga toliiwo naga ndi wano ddala oluusi essimu yagikoze atya agimubbyeko n'ayogera ebintu ebyo era byamala musumba buli kimu ne kimanyika kuba nzijukira ndowooza na paakinga naye nasimbula nga ndowooza ntadde mu livansi nadda mu maaso n'entomera ng'olwo ogenda kukola ki no kati we yankubira essimu essimu eno yali yavuddeko essimu y'omukyala omuwala gwe nali njagala kati yali yavuddeko naye neemala neddako bweddako ngenda okuddamu egikubanga musajja yakwata naŋŋamba Brian oli stede nkubulire buli kimu konza nze bampita gundi ne gundi obadde tommanyi naye nze nkumanyi kubanga ebbanga lyojja towajja bwoti ne bwoti ne bwoti kati mbadde njagala nze nange mbadde njagala ono omuwala n'amwogera erinnya naŋŋamba era mbadde nga nsula ewakaawo buuza gundi ne gundi ng'abantu bagamba gyali mikwano gya muwala olw'okuba baalinga basoma ku kampasi nga baviirako awo ewange ne bagenda ne basoma so nga n'obbalabirira mbalabirira n'agabuuza gundi ne gundi oba saasuze wano naluli saaso wano n'ennaku luno oba saaliwo ye era bo baasulanga wansi omwami n'omukyala
bana abalala baganda mikwano gy'omuwala abawala ku buliri bwo. Kakati mubuuze ne mugamba kale nzine nsoka nkuulinga saakuulinga munda najjula naye nga njagala kumanya mazima kuba nali mwagala nnyo. So ne mugamba kati ky'oba okola muddize essimu ye nanga twalwanye ne mubuuza kiki ekyatuusewo nti ekyasinze okunnyiiza bulijjo tumwagalako babiri nga nze manyi tuliko babiri. Naye nagenza omusanga waliwo emmotoka eyazze wano n'ayingira mu mmotoka omwo. Omukyala bamusharinga. Musumba ati owulira. Ebyo bigamba musajja muno. Alwaŋŋamba. Era ne mpuliriza bulungi nga mpulira era bwe ngamba yessebo mpulira. N'ayingira era we twavudde ne tutabuka. Era ojja kusanga oba olowooza nnimba. Nangamba oba olowooza nnimba. Talina ebbala wano weewati ne weewati. Namma bannanga omwoyo omutukuvu Yesu. Nangamba mukebere leero woba osobola jangu twalwanye naye enviirize wano kino naki nakoze bwenti. Ne mugamba yazisika. Ne mugamba muddize essimu ye twogere. Nanga tukikyawe konze naye muddize essimu ye. Ebbala ddala era agenda okulyogera nga ddala naawe olimanyi. Kanti manyi era we yayogera awo kuba ekifo kirala nnyo nenzirikamu awo. So nsumba nali mpakinze n'entomera nali ngamba mbonziza ntadde mu reverse kumbe natikamu nambe nali nvuga mmanyo n'encrashing awo neŋŋamba kati naawo n'olugendo tandise naye ng'olugendo bitandise. Olwo Kalanga ludduka emisindo gy'osanga omukyala. Sadduka. Bwe nayogera naye ne mugamba byempulidde bituufu wonnimba. Nensoka nkubira abalala bana oli bye yaŋŋamba buuza ne mbagamba naye bannyabu bino byonna ne bituukawo nga mumanyi ne musirika Brian tusonyiwe kubanga twali tumanyi ono ali kireka nga tekijja ttuuka eno. Ne mbagamba mumpe essimu ye kuba omulenzi ye teyagimuddiza. Yasooka gimuddiza nga mumpe essimu ye bayimini mumumpe ku ssimu yammwe. Ne mubuuza nnyabo kino na kino kituufu. N'asiriikirira. Wabula ne mugamba amazima nja kusonyiwa namulimba. Oyogera ekigambo ekyo abasajja bakikozesa nnyo. Omwami omu yaŋŋamba Musumba nakemekkereza mukyala wange. Ne mugamba gwe bw'oŋŋamba amazima ŋŋenda kukusonyiwa. Kati nambi bambi omukyala n'amugamba amazima naŋŋamba naye mpulira kati ate sikyayisobola wadde okubeerawo kubanga nze nabimukemekkereza naye mpulira njagala munyiga. Toyiza otamunyiga. Abasajja kituyisiza ddala bulala. Abakazi bawulidde bwe bakemekkereza nti yogera amaki? Amazima. Amazima googere eri Yesu. Amazima bagoogere wa Brian. Googere kubanga gamanyeera nedda namuwa obujulizi nga takyasobola kwegaana. Bwonna n'omugirayo. Nga takyasobola. Naye jjukira naye Mukama ayagala kunyiga. Kati yantandise. Katonda we yantandikira awo. Kati nembeera awo nenga kati gwe nkomawo twawukane buli omu akwatamu bibye. Omwana n'akwira maama ye n'ankubira baali tebamanyi bambi Luganda. Nagezaako kumbuulira Brian oyo sitaani nga sikyasobola kuwulira. Oba owulira kyekyo abakyala bategeere nga tugambe naddala ng'omwami takola atya. Omwami nga taliye waka azze n'okunoonya mirimu kale gwe nno kyali kya eri. Ne kati twogere ku bana abali e Dubai nga bwenjirabye abantu seba akasente okafuna nako sebo sikangu nange omusana gwa wano ngulabye nga mungi okukola abamu bali mu overstay abamu balina bi abusconi simanyi abamu visa sente za visa kwegamba olaba akantu ako ng'omusajja ali eno manyi abakyala ffe tulina si buzibu naye mbuulira nti omusajja wange ali Dubai ali Canada ali mu America guluuza aleete buleesi oyinza n'okunyumizaako banno ekika kyonna n'okikola otya ekika kyonna n'okikola otya n'okimalayo banneyiba bonna n'obamalayo n'okuŋŋaanya naye nga tategedde wantu wali. Brian wadde yali yawassa mu butanwa naye gwe omudidi wali ogulina olwo nga zitandise nazo kendeera kubanga byatuuka ekiseera nga Katonda ali serious akunoonya
n'azinyiga ne zitandika okuba nga zinyigibwa. Ofuuse yona kibi nnyo bambi ekyamutuukako kuba gye yakoma okunzibira obutavaayo ebyamutuukako byali bingi ku ssente ndowooza zaggwa nawo zonna projekiti zonna buli kimu yakitunda. Kakati Musumba kati mpulira omukazi nkomawe wakaawo mugamba kituufu namugamba nja kukusonyiwa wombulira bwe kimunambuulira naye namugamba mazima okusonyiwa kunnemye siri kwesiga ebbanga sagala nkuwe kiki wawulira munda mu mutima Musumba eje nyinza nyonyolamu owuliranga gwe bayi oba owuliranga gwe bayiridde ensanafu kubanga ekisooka fe abasajja teri musajja yagamukwatira ku kitonde ku lubiriizi lwe oli ne wamutwako obutunuzi weesika kati ate omanya nti nebbala balimanyi ofa bufi naye nasaba Katonda mugamba Mukama mpa ekisa neme kuddayo okukola mwana ono kintu kuba nawe otandika okujjula nga njagala mukola kintu kyalifa teyeerabidde awo wennyini nga yeenenya afukamidde yeenenya ddadi nsonyiwa munange tandika okwenenyeza ku ssimu baba ne bamudiza essimu ye ne mugamba nzije Kampala naye we nawulira nga nkyajjudde nga ndaba wenzirayo nyinza omukola ekintu nenyingirako ne mukusiiba Yesu omujjukidde naye ng'era tebikola so kati ekiseera kyatuuka ne ŋŋenda e Kampala ate akaseera kaali ako yali lubuto so kati awo netandika okugamba nakkiriza ne ng'awaaye kalube lwange paka ekiseera we kirituuka kale kyandeetera okwagala saalyagadde obuusabuusa kuba naye njaganya naye kyandeetera nakati mayindi yange etera negamba naye era luli kyalumu ndyebbiriza neŋŋenda mu DNA naye nga yakumalayo omwana muwala yammalayo agamba yatambula nga nze akola atya naye era ojjukira biri n'omanya nagenda okizuula bambi ng'ate si gwe gusoose abadde ng'akola ebintu ebyo bw'atyo mpola mpola bambi yekikyali ye yali enkula ye nga tannasumululwa yali tannasumululwa yali alina omusumulula ate naye mulwadde nga ndi mulwadde byennyo so kati Musumba ntuuka ngamba anko wange ŋŋenda kwegamba kano gwe kewakola e Kalangala bwe wafuna mwana muwala tewaddamu gwe kuyitako walala omanyi waliwo akantu ako kakati ako sinookogerako Musumba nali ndi muntu nga wema afunye omuntu anja oyo naye olw'obulumi bwe nayitamu ebirowoozo byaŋŋamba funayo omuntu ng'obeera naye kaakati wookirowooleza ekyo ekintu we kiba omuntu oyo ajja mu ngeri gy'otamanyi nenfuna omuwala mu kiseera kyekimu mu bulumi owo wennyini nenfuna omuwala yajjanga azze kujiminga kubanga twalinako ennene sinnaba namugoba tuli badde ku ssimu kubanga saagenderawo kubanga ngamba we naagenderawo nnyinza omukola ekikyamu asooka abeera eyo nange embeera eno birowoozo nkoze ntya okubanga nabeerangawo nga mpulira obulumi omutima ngulinga gwe baafumitamu ekintu nga mpulira ekintu kiri mu mutima omwo nga mpulira sinanga bwe bulumi bwe nali nfunye bwesasobola kunnyonnyola muntu kati oyagala kukola quick fix kati nayagala okukola awo quick fix era nenfuna omuwala awo netubeera in fact n'okwebaka netwebaka ffenna mu kaseera ako mwagaliddewo ddakiika emu olunaku lwero lwennyini nno eri Uganda tukiyita kukwata ku meter box nekwata ku meter box nekwata ku meter box n'ebiwundu byange nga nze mu obwongo buŋŋamba lwonoowona kumbe ate bambi naye ngenda muyingiza mu kintu kubanga nayina keya nayina okwagala si kwagala kwa ddala naye keya eyo gy'owa omuwala n'alabira ddala ng'afunye ate jjukira oyina erinnya naye mukazi wate yali yazze kubeerayokko ennaku nga ziizo gye yagwira ku Brian so omugagga omuto naye alina ebiwundu mututte ku biiki mututte mu bifo eby'ebbeeyi Kalangala alina ebifo eby'ebbeeyi bingi n'alabira ddala ng'atuuse ne tukomawo ne twebase ffenna tubaddeko naye ennaku nga bbiri nemuga naye nkubuulire ekituufu bamenye omutima naye we nkugamba nti nkwagala mba nkulimba mpulira sikwagala tonda wange nakimugamba oyo naye yali anzise
so natuuka ekiseera kati ngenda bumenya buli muntu yenna ansala maaso ebiwundu nga biganya owona oba kiwona kiti ekyo ekyabaami bona kitunnyonnyola engeri gye kiwonamu okulekaaga Yesu naye ebikolwa bino byokola nti ofuna ono ofuna oli oba olimba ofunire ate ebizibu birala nayo ye musumba nze kankibawe bwe wabeerawo alina ekintu ekyo bayida wendowooza kiyinza obutabeera kyangu ate ku basajja waliwo ayogedde mbu ku basajja abakazi bo bangu bakukola ki balina engeri gye bakikwatamu empolawo ne bakitereeza naye ffe kigaana otereera kigaanira ddala ffe bakuggyako emmotoka oba wadde ina kizimbe bayinza okitwala n'ofunamu obulumi katono n'omala noga anja kukola endala naye bakwagala gw'oyagala teri kiyinza mukutereeza era buli w'omulaba omulabira mu kiri ne waakola ki ne bwaseka bane ne waakola ki ne waakuleetera kyolabirira nga mulimba ne waakola keya yonna ne bwakusitula nga n'akutwala ku mulimu ne bwakola ki ne bwakuzalira abaana ne bwakola ki tekikuvaamu ate omukyawa gw'obadde olaba nga kimyula kiri awo kijuujulu otandika olaba ekintu ng'ekitategeerekeka abakyala bawulira